kati kyosigaziza kiri kintu kimu kwefunira ploti wano ku milioni 35 nojja noweterawo ennyo okusalawo kuli gy'oli okulaba nti naawe obeera omu ku abo abagenda okukyusa obulamu bwabwe naawe ofuuke landiroodi mu kaseera katono kuba noti 752 721 7 yes mukwano gwange omulungi andaba nkwandiza nnyo webala okubanga gy'oli eno gye bayita the soccer world Kim Lee Tata Phoebe mukwano gwange netereze mukwano gwange nkusaba busabi osubscribing ku channel eno kiba kitukoze bulungi ate nenkujjukizanga bulijjo nti bannaffe aba 3 ways property consultants abasangibwa wali erungujja bw'otuuka wakaliga road n'okwata eryekkuba eridde erungujja bw'okwata wakaliga road tuuka ku police ekkuba eryo erikkirire eriyita ku police tuuka mu roundabout buuza nti bannange bannaffe aba 3 ways be baliwo mbadde ngagamba siri bannaffe aba 3 ways property consultants be baliwa bano 3 ways property consultants bakuyamba gwe ali nga mulina enkaayana ku ttaka babikolerako oyagala kugoba ku mpapula za byapa oyagala kupunta ttaka kati gwagamba nti njagala ploti nga yakyapa nga teriiko nkaayana bannaffe aba 3 ways property consultants ogwo gwe mulimo gwabwe gwe baasoma kye baakuguka n'olw'ensonga eyo mukwano gwange beeyune beekwate bagenda kuyamba mu nsonga eno gwe ayagala farmland bayina waliwo ploti ku bukadde 4 eri wano Buddo bw'oyita ku lw'Emasaka wetirawo Buddo bw'oyita ku lw'Entebbe era ogituukako ploti nnungi nnyo tuyinza okugamba nti nsava erimu ennyumba erimu ennyumba yali etandika okuzimbibwa egenda mu maaso osobola okwongerezaawo kati ploti eri awo tulina ploti Maya tulina ploti Ensangi tulina ploti Maddu tulina ploti waliwo ploti je tulina kubuli almost kubuli luguudo oluyingira Kampala Zigoti tulinawo ploti Buloba tulinawo ploti katulina ploti okuviira ddala ku bukadde 5 zonna nga za byapa gwe bwobanga weetaaze ploti eri mu makubo amalungi munange no omugagga Lwasa yateereddwa era oluvannyuma lw'okumuta n'ataakaka n'agamba nti abatamwagaliza be bamubadde obubi be bamuviirako okunoba kwa mukyala we be bamuviiriddeko okusibwa naye byonna biwedde bulungi njagala nkukwase Lwasa mu mbeera eno naawe omwerabireko abayina ennugu nti Lwasa afuna nnyo ssente be bakola ebyo bakusetinga abasirikale ate nina n'omwana tani we gwe mbadde nkozesa naye nga mukyamu nga bw'omutuma ewantu akuggyako ssente n'atatuukiriza by'omugambye kati problemu yavudde ku license nina omwana gwe natuma license n'agenda ku nasa n'afuna ebyokunnasa n'afuna license n'agireeta kati license nange nze nga manyi ntuufu nange bapatanazi bange be Spain nembaweereza license tingifunye nti maze okusasula kati bambi nabo ne bagizze Uganda ne bagikebera nga teriimu kati mbuli ngeri yonna nadde nakuvunaanibwa kukwasibwa wamu kyekyakukwasiza kufera kiki kiringa kufera olinga yafeze signature wafeze signature sinaba kufera ku signature nga bwe nkunyonyodde story minerals bobo bagamba saagala ogikyuse nga bwe nkunyonyodde story bwetyo bweri kati ne bakwata n'ogenda mu Komera wasuzeeyo bbanga ki nasuzeeyo lunaku lumu tumanye omugagga Lwasa ekikusuza mu Komera kyekyaki kuba tumanye akawogo okayina atasulayo bantu basulayo enkya neggwe abamu bagenda n'eruzira naye babyetegereza bakyanoonyereza Lwasa oli mu kufezi wa golodi sibimanyi ebyo byoŋŋamba ti nyinza okubeera omufere n'embeerawo nga mbeera open buli wamu tewali bakutokyalinze mu ngeri emu oba endala kuba mu Komera eyo wabeerayo ba RP abakulirayo experience yabadde etya RP goloza bo tebaagala ssente zenina
balapi tebagala sente ze nina tebantulugunyiza nasuzeyo peacefully ate polisi yawali kujinja lodi nyonjo nnyo enkeera ne bakola ku nsonga zange nenvaayo. Twalabye bagenze ne home check ne bagendewa bagenzeyo ewange era nabalaye nga mugwirana ate nadengenda batera embwa zibalume naye neŋŋamba owaayi akabwoyi nakamu katalange wange omanyiyo nnyo ono oli ku bikadde nga enje akyaliwo wajjirayo kati nina 3. polisi bwe yatuuse mu makaago kiki yazudde tewali kyeyazudde yatuuse nerambula ewaka wonna wonna ndowooza mu mateeka ga polisi bwe bibeera wowoota omuntu oyaza gy'abeera era bamaze ne bafuna ne bakebera bye bakebedde ne bagenda. omukulu Lwasa tulaba nti emiswibwa gikweyongera mu periodi omukyala mwe yagendera enjo the same time bakusibaasiba mu mbeera eno kiki kakati gwe nga bw'oli musajja ndowooza kambeeko byenkunyumiza ate nga bituufu amaka galina okubamu omukyala naye omukyala tugambe oba kyekisumuluzo kya byonna kati omukyala bw'avaawo amaka ne gatabaamu mukyala ebizibuzibu bijja kati kikizibu kyazze ne kinzijira naye nga sinze nsaana okusibwa nina abakozi lwaki basibanze abakozi benina okutuma okukola ebyo abakola ebyo bandibadde bakwata nti wayi bino wabijjawa so sinze kuba toyinza kuddira ate licensi enfu n'ogiweereza omuntu e Spain osobola tulaba nti enjo yagenda kati oba osanga kyekimu maybe ekireesewo bino embeera byebisira nti uyita ebisiraani oba simanyi oba kiki naye kankunyumize nze ndowooza siringa bantu balala nze ate okunoba kwa enjo kikulu nnyo mu kwogera ng'oyogedde ti mukagundi yanoba nizisaakiraba mu makulu nali nakamufuna n'agenda kugembeera gye yansangamu era gye yandekamu nali nabimanyiira eyo embeera ey'obutaba na mukazi nali nagimanyiira. waliwo era embeera emu like alina engeri alinga akutukyalinga ateeka obuyimba ku tiktok wali tolabye embeera y'olundabirira wali tosobola kundabirira leka kunjogerera wali tolabirira mukyalo ono kuki kati gwe naawe oyinza okukkiriza ebyo n'emboozi ya enjo tugireke enjo yagenda dda namwerabira omukomyawo nina benkwana kati banaawulira bino ate bajja kunyiiga ti omukazi lwaki omwogerako tubimanye byabakazi bate ngamba omukazi we tumuleke awumpugumireeyo inkesi ng'akomyewo kyokka tosobola muddiramu ate ng'akomyewo essaawa zinayinza omuntu anaakomawo ogendayo n'obulira abeewaabwe oba n'omukyalayokko oba wayitawo ng'ennaku 3-4 n'ajja naye ono tugendera mu myezi oba emikayi kati waliwo era buvidiyo bumu bwe twalabyeko era obwenga munnaye alinga agamba akubyeko ekibaati omusajja oyo nga nze bankubako ekibaati nze sente zange osobola zikubako ekibaati bannange pozi ng'onoonyeza amafuta n'okukwata sente zange n'ozookya naye teziri wamu nazo tosobola gizookya ebyabakazi sente bw'obanga ne sente manya omukazi gweyagala ojja mufuna kati nze buli gwe njagala mufuna kuba nina sente batono nnyo bali mu ngalo besobola kufuna naye abakazi tobalinamu kisa lwaki tobavaako era kantambule bwe ntyo nja kuba nsanyukamu omwezi gumu nga bwenfuna omwaka gumu nga bwenfuna omulala bwe ntyo obwo obulamu ate nze bunnyumira bubalabikira bubi naye nze bunnyumira kale obugambo bwe obusembayo ebyo obugambo bwange obusembayo bakasitoma bange era mikwano gyange mbagumya ebyo byemulaba saagala bimale mu maanyi nina emirimu mingi nnyo naye emirimu egyo akasekisoni kange akamu akabaddemu emisiibo egyo naye nga layisinsi nali nagimanya dda nti nfu nga ngoba ndala kati abantu bano bakolagana nabo tebateekewo embeera okuba nga bakweraliikirira mu ngeri emu oba endala tewali asobola kunneeraliikirira era asobola okunneeraliikirira agende